Omusumba Leon Livignac ye yali omusumba wa Lutikko y'e Lubaga eyasookera ddala okuva mu 1883 okutuuka mu 1889 ng'ono ku bimu ebimujjukirwako kwe kukulira banne okuyimba mmisa eyasookera ddala mu Uganda. Eyaddako awo y'omusumba Jean Hath nga yasumba Lutikko eno okuva mu 1889 okutuuka mu 1894 ng'ono ajjukirwako okutwala eddiini y'Abakatoliki mu ggwanga lya Rwanda era n'atandikayo n'ekereziya eyasookera ddala. Omusumba Antonin Guillaumin ye yali omusumba owookusatu nga yaliwo wakati wa 1895 ne 1897 era mu bye yakola mwe mwali okubunyisa seminaaliyo buli wamu. Owookuna ye yali omusumba Henry Stretcher abaddugavu gwe baawa erya Stenseera ng'ono ye musumba akyasinze okukulembera emyaka emingi wakati wa 1897 ne 1933 era nga ye yakuliramu era ye yaleeta ekirowoozo eri Abakristu okuzimba Lutikko gali kwoleka eriwo kati. Owookutaano yali omusumba Edward Michael Michaud ng'ono yaliwo wakati wa 1933 ne 1945 era nga ye musumba yekka ku Bakyeruppe eyaziikibwa mu Lutikko ya St Mary's Cathedral Lubaga. Ow'omukaaga era nga ye Ssaabasumba eyasookera ddala okukulembera Lutikko y'e Lubaga yali Ssaabasumba Joseph Louis Kabana ng'ono yaliwo okuva mu 1947 okutuuka mu 1960. Ow'omusanvu yali Ssaabasumba Dr. Joseph Kiwanuka Nakabaale wabula nga ye Munnayuganda eyasookera ddala mu bukulembeze obw'oku Ntikko obwa Lutikko y'e Lubaga nga yaliwo wakati wa 1960 okutuuka ku 1966 nga yali omu ku baalafu bane ennyo okutuusa Uganda ku kufuna obwetwaze era nga naye olw'okwagala kwe yagalamizibwa mu Lutikko y'e Lubaga. Ow'omunaana yali ku ddala lya kalidinaali era yali Emmanuel Kiwanuka Nsubuga mu mwaka gwa 1967 ne 1909 nga yalafuubanira nnyo emirembe, obwenkanya n'okuvumirira ebikolwa ebyeyaliko omukulembeze w'eggwanga lino Idi Amin Dada. Ow'omwenda yali Kalidinaali Emmanuel Wamala nga yaliwo wakati wa 1909 ne 2006 wabula ng'ono yawummula omulimu guno mu 2006 nga ne gye buli eno enkuyege zikyamukubira enduulu. Ow'ekkumi ye yali Ssaabasumba Dr. Cyprian Kizito Lwanga eyaliwo wakati wa 2006 ne 2021 ng'ono mu budde bwe yavumirira nnyo ebikolwa ebityoboola eddembe ly'obuntu era yava mu bulamu bw'ensi eno mu mwaka gwa 2021 ng'ono yaziikibwa mu Lutikko e Lubaga. Ow'ekkumi era nga yaliko kati ye Ssaabasumba Paul Semogerere ng'ono abaddeko okuva mu 2021 okutuusa kati era ng'ebimu ku byakoze mwe muli okuddaabiriza Lutikko y'e Lubaga omulundi ogwokuna bukyezimbibwa, okutumbula obumu mu Bakristu n'ebirala bingi. Negattaako olunaku olw'enkya nga tutunuulira engeri Lutikko y'e Lubaga gyenywezezza obufumbo mu Bakristu n'ebiringa ebyo. Patricia Nakayima, BBS Telefayina, ageesigika.